Abali ku ludda olw'aba gavumenti nga bakulembeddwamu abakulira Joel Ssenyonyi bavudde ne basa kuninga Palamenti era ne bagiwa ennaku 7 okuvaayo ennyonnyole ku biyitiŋŋana ku mikutu egy'enjawulo ebikwata ku nsimbi ez'enjawulo ezifunibwa era ezisasulibwa abantu abatali bamu. Okusinza ku Joel Ssenyonyi bagamba nti ensimbi ezisaasaanyizibwa ezaagabanyizibwa komishona aba Palamenti okuli eyali akulira oludda olwa gavumenti mu Palamenti Mathias Mpuuga Nsamba n'abalala zisaanye okubeera nga zitangaazibwa era nga kino kye kibawaliriza okuwandiikira omukubizi w'ekikulu ggwanga olukulu okuyita Palamenti mu Nambiro. Tusaba Sipiika ayite Palamenti kubanga Palamenti baajja Jani nga bagiwumuza nga tumanyi biro kiddamu Jani nsayinda nga bwe kiri. Nsonga tusaba Palamenti eyitibwe twogere ku nsonga zino, nsonga za bannayuganda zibakwatako era bwe tubeera wali ku Palamenti tusobola Palamenti nga twogera ku nsonga zino tuba twogera amaloboozi g'abantu abaatutuma oba oliawo buli munnayuganda miliyoni 47 baali badde awo bonna nga bateesa naye tekisoboka ekusindika ffe tubateeseze. Ekyokusatu twagala Palamenti nga institution eveeyo ennyonnyole ku nsonga zino zonna. Era Ssenyonyi ategeezezza nga bw'atatuulanga mu lutuula lwonna oluteeseza Palamenti oba giyite Commission of Parliament nga n'olw'ensonga eyo ayagala eyitibwe mu bwangu mu bbanga etasukka nnaku 7 okusobola okubeera nga abaako byamanyisibwa ku bigenda maaso mu ggwanga. Wandiikidde Sipiika nga musaba ayite commission meeting tutegeere ebitambula kuba commission yevunaanyizibwa ku ssente za Palamenti zonna nga twagala okunnyonnyoka naddala nze kubanga sinayitibwa mu commission meeting yonna kati neziweze simanyi oba zituula nga kitegeezeddwako tusabye ayite commission meeting mu wiiki eno. Ssenyonyi era alaze nga bwe baagaana okuzza obuggya endagaano z'abamu ku bakozi abaayafeesi y'oludda olwabula gavumenti mu Palamenti era nga kino kyamukosa nnyo. Nze nagamba nti ababaddewo tibalinaako obuzibu basigalewo. Kontrakiti zaabwe nga ziggwa January ningamba kontrakiti ezo nga zirinyuwingi bazize bujja ne baga nti tewali ssente. Meeting ne Sipiika ne Clerk ne bankakasa nti tewali ssente fact wage bill bagituukadde twagituuka dda naye nga babagamba leader opposition ba staff tebasobola kuzza bujja contract zaabwe ate tuwulira abantu bangi babawa contract mugirina tekiita. Ono abuuziddwa ku kyabaka abafunye ensimbi obukadde 10 wabula ensonga eno alemedde oginnyonnyola obulungi. Eza miliyoni 5 oba 10 oba mmeka tuze tubiwulira. Ebintu bino byennyamiza era tusaba abo bonna abalina ku bujulizi obutuwe tukole ekyo kitulina okukola. Kiyamba nnyo ng'obujulizi we buli kubanga abantu bamanyi okwekwasa nti ate kakati nze tebanjagala oba ki tewali bujulizi naye ate bali mu kunnondoola kubanga olaba n'awali obujulizi abantu era beewakana ne bagamba nti just tetubaagala oba ki nga obujulizi we buli kakati wano eyo gye mukima ssente simanya mu maka ga gani simanya mu kimwe mu office wana ki waliwo kamera baba recordinga ate kati tutandise okunokola ensonga zino okuzoogerako abantu bajja kunyiga bagamba nti mugamba nze nziba ssente nzekka bo buno obutambi obulaga noono yapiikinga noono namuwa noono yafuna so wegendereze nnyo nnyini ddala ng'ababaka. Ono era abuuziddwa ne ku kyamuganda wa Babi Itungo Kyagulanyi ng'ono ye mukyala waakulira ekibiina kya NUP mu ggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu nayo alina kyabinnyonnyoddeko. Brenda nina okubeera ne personal assistant. Erinnya lye nasooka okuteekayo baaligaana nti omuntu ono alina omusango mu kkooti. Y'omu ku abo baakwata ku nsonga Kalangala omuntu ono alina degree ali qualified bulungi. Nine baga nti okubanga alina omusango mu kkooti talina kuweebwa mulimu. Nfuna omulala era n'omulala gwe nafuna ne bamugaana nti oyo tuwulira ayagala kwesimbako oli gundi. Mwenga temulina be mwesimbako bwe kibanga kituufu nti alina ekifo kyayagala bwe kibanga bwe kityo bwe kiri. Guba musango bwe kibanga kituufu. Ne bagaanira ne bamusuula. Ninga kale kanfuna omulala era kwe kufuna Brenda as a personal assistant.
Tugezzaako okunoonya omwogezi wa Parliament Chris Obore okubeerako by'atangaza ku byogeddwa Joel Ssenyonyi, naye tukoosekoose mu Gabwanda. Yise Kigongo ku lwa Channel 44 olweggulo.